TV leo tufunye bakadaama bangi abeetaaga obuyambi. Kasooke tubaweeyo bana babiri. Waliwo oyo kadaama oyo gwe mulabaawo mu kifaananyi ayogera agamba ali bubi yeetaaga tiketi kubeera nga akomawo Uganda. Kadaama oyo bamuyita Hafswa naye ng'agamba embeera gy'alimu embeera si nnungi, embeera teyeeyagaza era yalisabye omuntu yenna alina obuyambi alina kyasobola okubeera nga amukolerawo amuyambe ave mu mbeera eyo. Tugenda kubeera nga tuteekako ne vidiyo ye mugiwulire era nga tujja kusembyayo ne kadaama omulala gwe bayita Lukia Nandawula naye ayina obuzibu. Abantu bano bonna beetaaga obuyambi. Omuntu yenna oba omanyi famire ye osobola okubeera ng'oba kontaktinga oba ng'olina ekintu kyonna ky'osobola okukolawo. Lukia Nandawula naye agamba alina obuzibu ng'ate yatandise okubeera ng'avaamu omusaayi mu nnyindo. Agamba tafuna kaakulya ate nga kirowoozebwa bw'onooba muwulidde mukwano gwe ng'ayogera, Lukia tebaddangamu kumuwuliza okuva message yasembayo gye yamuweereza. Then ne wabeerawo ne mukwano gwabwe yabagamba, waliwo omuntu awo yabagamba nti Lukia yali ku byuma bya oxygen okuva nga boss we amaze okumukuba. So abawala bano bonna tebali mu mbeera nnungi. Abawala bano bonna beetaaga obuyambi bwo gwe awuliriza oba kampani eyabatwala. Lukia Nandawula ne Hafswa beetaaga obuyambi. Omuntu yenna asobola okubeera nga vidiyo agitambuza n'asharinga nekituukako oyo gwe kikwatako oba gwe kisobola okubeera nga asobola okubeera ng'ayamba mu bwangu, kuba abantu bagenda ne bagamba gwe kikwatako, ffenna kitukwatako naye ate waliwo omuntu ayinza okuyanguyirirwa okubeera nga akola oba ajja Lukia ne Nandawula mu Lukia Nandawula ne Hafswa mu buzibu. Kasooke tuwulirize Hafswa byayogera naye tuwulirize ne mukwano gwa Lukia nga vidiyo esembayo owulire ne mukwano gwe byayogera kuba Lukia naye talabikako. Amanya gange bampita Namakoye Hafswa ndi Saudi Arabia. Nkola abayimbase ye Saudi, nkola abakampuni yange Injazi eye ne Saudi bagiyita Ngazi Limited. Bakola munyambe, ndi mulwadde sikyali bulungi, sirina bulamu bwonna, omutima gunnuma, ekifuba kinnuma, tenkola mu biyumba bibiri naye nsaba buyambi bwammwe, nsaba obuyambi bwammwe muntaase obulamu bwange, mungulire tiketi nzire ewaka. Ndi mu bulumi obuteekanidde, ndi mu bulumi bungi, sikyasobola kukola lwa bulwadde obunumidde ebbanga ddene, sikyasobola kukola almost 2 months now nga ndi mulwadde, tewali bujanjabi, ede ewaka nfuna obujanjabi. Nsaba munyambe, muntaase munzigye mu kiyumba nsire ewaka nfuna obujanjabi. Abakuyimbase ya Saudi basaba munyambe mungulire tiketi, ab'okampuni mungulire tiketi munze ewaka. Yemasaba obulamu bwange si bulungi, nsaba muntaasire ddala na taata ne bamama mwena mbakoola, nsaba muyambi bwammwe munyambe. Sikyalya munyambe, embeera mbi entabuseeko bannange. Munyambe ab'okuyimbase e Uganda, munyambe ab'okampuni mungulire tiketi nzire ewaka, munyambe. Nsaba ku buyambi bwammwe. Nze Hafswa ndi Saudi Arabia, nsaba ku buyambi bamikwano, nsabye obuyambi tewali avaayo. Ndagyendedde kampuni yange Injazi kuva e Kampala ene Saudi ya Ingazi naye tewali avaayo bamikwano. Najjanye nkubye omulanga, ndi mu bulumi bw'amaanyi, ndi mulwadde, ekifuba kinnuma,
omutima gunnuma bamikwano nekifuba bindi bubi tewali ayamba nywedde endimu nywedde galiki tewali njawulo kukyukako kati ngenda mu myezi 2 sirina buyambi bwonna sirina buyambi sirya sinywa bwetyo ate nokola uno bosi wange niwe munyonyola nti mama ndi mulwadde kino kinnuma nti omutima gunnuma mama tewali kyanyamba tewali waide panado tewali waide ki ndi mulwadde nange munyambe baziraki basekanamba mwenna banakanamba banange munyambe mutase muzirukirire mubeere eno munzijayo banange nzire wakanga ndi mulamu baana bange banange munyambe ndi bubi bamikwano munyambe mukazi asubukira ku nse yagakira ku nse likaseera abaana bayomba omusajja ayomba mama ayomba sirina mirembe wapakimbuze ate ndimukwate ate nokola kola mu nyumba 2 atwala wanasala wenenogosa natwala ewuwe nenkomawo nenogosa iwe mbanikola omwe wakirinde kate nenyena wanasala wenenogosa nenkola mirundi 2 mukiyumba kati zaweno omusala ogumba lutalo kuyomba buyombi balyobatte sente kuyita mu lutalo basala sente zange basala nebuuza basala zaki bamikwano ndanja ne nkubye emiranga tewali afuddeyo munyambe bamikwano mupuliriza mwenna munyambe mutase munzije mu maka gano munyambe bamikwano muzirukirire etako obuyambe bwamwe gyebambuddeyo tikangende mu kamera banange banakanamba bannange ne basekadamba bandipuliriza ne banyamba bamikwano onyambe obulungi omukazi yejjanga buli kaseera natwala ebisumuluzo nembikomyawo nabitwala abaana abalenzi baliwo bangi munaffe amanya ge yenna Nandawula Lukia amanya ge tujja naye ng'ennaku z'omwezi 22 ogw'omukaaga 2021 kati n'abeeraawo ng'akola ng'agamba bamumma emmere kale ng'atunyumizayo batyo n'agamba naye nze kasitaafu n'ekyokulya bwentyo olumu atugamba ebyokulya ebimu yeekweka n'abibba nga kamera temulaba nga asooka ongumiikirize kangume kuba njagala kukola najja kukola okitegeera so kati nafunamu awo n'agenda n'alwala ng'omugongo gumuluma nnyo akola tawummula kati we yalwala n'agamba bosi bamutwale mu ddwaliro ne bagaana naye ngaebyo byonna twakolawo kagurupu kaffe nga twajja abaana 7 ng'abitunyumiza ebyo mu gurupu netumugana twogereko ne ofiisi bakutwale mu ddwaliro ne bagaana omutwala mu ddwaliro ng'eddagala alisibira mu gundi ng'eddagala alisibira mu firiigi katonda n'amusaasira n'awona n'agamba njagala kyusa kiyumba naye kino simaaba nakivaamu nga ndi mulamu okitegeera so kati ebyaddirira omwezi guno oguwedde omwezi gwa 10 guno ogweddeawo time ya independence awo kati tukeera tusalawo ka message nga agamba naye munyambe nga wakaba munyambe omukazi agala kunzita adidde mashini n'aginkuba kati ng'olwo byonna byongera ali mu luumu ye nagala ne wifi wenjogera wano bagenda ginzijjako awo twakoma omuwuliza tetwadda kumuwuliza kati waliwo oba niyayeyambisa essimu ye n'agikozesa mu ddwaliro gye baali bamututte ng'aliko okisigeni oli n'atusindikira message nga yayogerera ku ssimu ye n'agamba ono aliko okisigeni baamukubye nnyo